Ekisinde ekya kawungeezi mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Zabbuli 91 egamba, buli addukira eri oyo atenkanika n'akuumwa omuyinza wa byonna anaagambanga Mukama nti, gwe Mukama wange ow'amaanyi, gwe Katonda wange gwe neesiga, kubanga ye anaakuwonyanga emitego gy'abakuyigga era ne kawumpuli akutta. Ye anaakulabiriranga akubikke mu biwawaatiro bye. Ye mwesigwa, anaakutaasanga era anaakukuumanga. Totyenga ebitiisa mu budde obw'ekiro, wadde ebikulumba emisana, oba olumbe oluttira mu nzikiza, wadde namuzisa akutugira mu ttuntu. Awo ku lusegere w'oli bandiggwa ne battibwa 1,000, n'omutwalo ne bagwa ne bafa ku ludda lwo olwa ddyo, naye ggwe n'otobaako kabi. Olitunula ne weerolera omubi bw'afuna empeera ye, Omukama gw'ofudde ekiddukiro kyo atenkanika ye mukuumi wo akutaasa. Kale tolituukibwako kabi, teri kibonoobono na kimu ekirituuka w'obeera. Bamalayika be alibalagira bakukuume buli w'oliraga, balikuwanirira mu mikono gyabwe oleme okwekoona ekigere ku jjinja. Olirinnya ku mpologoma enkambwe, osambe emisota gikali busagwa. Katonda agamba nti, ndimuwonya kubanga njagala, era oyo amanyi ndimukuuma. Anampitanga n'empitaba, mu buyinike ndibeera naye. Ndimuwonya n'emugulumiza, ndimuwangaaza nnyo era ndimulokola. Katonda wange, nzikiriza ng'oli wano, nkusinza, nkwagala n'okwagala kwonna okw'omwoyo gwange. Nkwebaza kuba wantonda n'onunuza omwana wo gw'oyagala n'onfuula Omukristo. Ate nkwebaza n'enneema zonna z'ompa, naddala kubanga onkuumye obulamu bwange mu lunaku luno. Amiina. Osinzanga Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala. Tolayiriranga bwereere mu linnya lya Katonda. Olongosanga olunaku lwa Katonda. Otyanga kitaawo ne nnyoko. Tottanga, toyendanga, tobbanga. Olekanga okuwaayiriza n'okulimba. Teweegombanga mukazi w'abandi, teweegombanga bintu by'abandi. Katonda wange, ompe enneema ey'okumanya, ey'okubonerera ebibi bye nkoze leero. Essaala y'okubonerera. Katonda wange, mboneredde nnyo ebibi bye nakola, kubanga ggwe mulungi ennyo, omwagalirwa ddala. Ate kuba okyawa ekibi nga mpeeredde enneema yo, nkomye kuno sigenda kukujeemera. Katonda ggwe mulungi ennyo, wa omukisa mu Kereziya wo n'abantu ab'ensi eno, ne baganda bange n'emikwano gyange n'abatanjagala. Kuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi. Kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza. Komyawo abavudde mu Ekereziya wo. Jjuna abaavu n'abasibe n'abalwadde n'abazirika. Sonyiwa emyoyo egiri mu puligatooli. Ompe ekiro ekirungi n'enneema ey'okufa nga nkwagala.
amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maaliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera okufa kwaffe. Amiina. Zikiriza Katonda, Paatiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu omwana we ali omu yekka, Mukama waffe, eyagwa mu lubuto okubwa Mwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maaliya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Paatiri omuyinza wa buli kantu, alidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Zikiriza Mwoyo Omutuukirivu, Ekereziya Katolika omutukuvu, okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, okusuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Essaala y'okukkiriza. Katonda wange, zikiriza nnyo eby'amazima byonna Ekereziya Katolika by'atuyigiriza, kubanga ggwe nnyini wabimuyigiriza, toyinza kwerimba yadde okutulimba. Amiina. Essaala y'okusuubira. Katonda wange, nsuubira mu kisa kyo ng'olimpa enneema yo mu nsi, ate bwe nkwata ebiragiro byo olimpa obulamu obutaggwaawo mu ggulu, kuba ggwe nnyini wabitulazaanya, otuukiriza ddala endagaano zo. Essaala y'okwagala. Katonda wange, nkwagala nnyo n'omwoyo gwange gwonna okusinga ebintu byonna, kuba ggwe mulungi ennyo, omwagalwa ddala, ate njagala abantu bonna nga bwe neeyagala okubeera ggwe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri, ne kya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, ne kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mariya ow'ekisa, jjukira ng'obwedda n'obwedda tibaawuliranga, wali oyabulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno, Ayi Mariya omugole w'ababiikira, nnyabo, nzirukidde gy'oli ng'akwesiga bwe ntyo, nzize gy'oli neevunise ku bigere ebyo nga nkaaba olw'ebibi byange. Ayi nnyina kigambo, wulira okwegayirira kwange, ku lw'ekisa kyo ompe kye nkusaba. Amiina. Ayi Mariya eyagwa mu nda nga toliimu kibi kisikire, tusabire ffe abaddukira gy'oli. Essaala y'okusaba obutukuvu. Yozefu omutuukirivu, omukuumi w'ababeererevu ne kitaabwe, okubeera obwesigwa obutaddirira, Katonda yakukwasa obutukuvu bwennyini, ye Yesu Kristo, n'akukwasa ne Mariya nnyabo w'ababeererevu. Olw'abatereswa abo bombi, Yesu ne Mariya, abakulembera ebyagalwa byonna, nkwegayiridde n'okwesengereza, mponya buli kigwagwa kyonna, ompe emmeeme eteriiko kabi, n'omwoyo omulongoofu, n'omubiri omutukuvu, ndyoke mpeereze Yesu ne Mariya nga ndi mutukuvu ddala. Amiina.
Esaala ya Mikayiri saba malayika. Ayi Mikayiri omutuukirivu, saba malayika. Tuzibire mu lutalo, tuyambe okuwona emitego gya Sitaani ow'ettima. Tukusaba nga tukwesengereza, Katonda amufuge, era naawe omugabe w'eggye ery'omu ggulu, Sitaani oyo ne bamalayika bonna ababi abasaasaanye wonna mu nsi okusikiriza emyoyo gy'abantu. Ku lw'obuyinza bwa Katonda basukkize mu muliro ogutazikira. Amiina. Esakramenti ettukuvu ennyo eriwanukira ddala mu ggulu, tulitende buli kaseera, tulyebaze olutata. Yezu Mariya Yozefu, mbawadde omutima gwange n'omwoyo gwange n'omubiri gwange. Yezu Mariya Yozefu, munsuulanga omukono mu kaseera ak'oluvannyuma ak'okuzirika kwange. Yezu Mariya Yozefu, nkutuke mpola nga mundi kumpi okunsanyusa. Yezu omuteefu, omwetoowaze mu mwoyo, fuula omutima gwange ng'ogugwo. Katonda waffe, gwe byonna. Esaala ey'okugenda okwebaka. Katonda wange, nkwegayiridde ekiwummulo kyange kye ŋŋenda okuwummula kimbeerere kirungi mu mwoyo gwange ne mu mubiri gwange. Ayi Mariya omutuukirivu, naawe malayika wange omukuumi, munkuume nze mu kiro ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina. Mu linnya lya Paatiri ne lya Mwana ne lya Mwoyo omutuukirivu. Amiina.